Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga Medadi Lubega Sseggona ono nno mbaka wa Parliament akiikirira abantu ba Busiro East ebibye si birungi olunaku olwajjo mu mawulire ge twasembeyo okuwa nakuwadde engeri abantu gye bamugobyemu kakati nkuletedde party endala oba kyoyinza okuyita party 2 Medadi Lubega Sseggona ng'abalonzi ab'e Busiro East bamufuumuula bamutwala tekalinnya bamufuutudde ng'ate bamuwerekerezaako n'ebigambo ate nga mu ngeri y'emu bamuwanikira ebipande ebya Mathias Walukagga nga bw'ogenda okulaba mu katambi kengenda okuba nga nkuleetera mu mboozi eno yenkuletedde olunaku olwaliro gye saagala osubwe kubanga bingi byenkuletedde byenjagala ate okubeera nga nkutuusaako olunaku olwaliro. Waliwo abawagizi b'ekibiina kya NUP bano bakwatiddwa mu bitundu by'embalala wabula wetwogerera nga bamaze okubeera nga babagatta bano babatadde ku fayiro ate ya bubbi. Uliriza olunaku olwajjo twakuwadde amawulire nga Olivia Lutaya ne banne babadde baleeteddwa mu kooti bateekeddwako emisango egy'enjawulo era nga Olivia Lutaya bamusindisa eruzira yeebakeyo paka ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini ogw'Okumu omwaka 2025. Kakati wetwogerera waliwo abalala b'ekibiina kya NUP abawerera ddala basatu bakwatiddwa mu bitundu by'embalala bawagizi kati babaguddeko gwa bubbi ate omusango omunene nga bw'ogenda okuwulira mu katambi kengenda okuba nga nkuwa nakugambye oba tonaba kuba ng'osubscribinga emboozi gye nkuleetera mba saagala obeere ng'osubwa ate ensonga zibeere nga zitambulira ddala. Mujjukira abaana b'essomero be nnakulaze olunaku olwajjo wetwogerera nga kakati abasajja oluvannyuma lw'okuba nti mwabalabisizza tebasomba abaana ba ssomero be batwala ku laale zaabwe kakati ekiguddewo abaana abakoze obutambi owalabye olunaku olwajjo bwe twakuwadde wano ku mukutu gwa Redison TV n'emikutu emirala nga bakomplayininga bannange tebatuwadde mmere n'ebigambo ebirala nga bwe wabiwulidde. Okimanyi abakulu bakoze ekiragiro baduumidde nti abaana bano banoonyerezebweko lwaki bakomplayininze oba oli awo baagala okuba simanyi oba banaabakwata nabo babasibe oba banaabakwata bagguleko emisango naye ng'ekiragiro kifulumye oba oda yafulumye dda nti bano abaana banoonyerezebweko lwaki bazze ku laale ate ne bakomplayininga. Kakati ogenda kuwulira mukutu gwa Redison TV njagala kubanga ntandika n'ensonga olunaku olwajjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde akampeininga side zeeyo ekisolo waliwo ekintu ky'otaalabye kino nno ngenda maaso n'okubanga nkikulaga kubanga eno gye bayita Redison TV waliwo abantu ba bulijjo okusingira ddala babadde ba booda babakunze ne babajja mu bifo we babadde basuubira nti His Excellency wayinza okuba miitingira ne batwala mu kitundu ekimu ne babawa ssente basobole okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera n'abantu batono. Obadde okimanyi nti waliwo abakwatiddwa ne babateeka ku nninga tebageza ne balabwako nga baweevinga nti ne waawuuba emikono temumuddamu era temuwanika emikono gyammwe ebyo byawanika ekikonde temugeza ne muwanika ekikonde kyammwe wabula ng'ekyo baakisasulidde ssente ate nga jjukira eno basasulira ekyo ate no waliyo abakwatibwa kyokka nga ate bano abalala bo bakola gwa kusomba baana ba ssomero okulaba nga babaleeta ku laale zaabwe. Kakati wetwogerera n'abaana b'essomero abasombeddwa bambi wetwogerera nga gye bawunyidde oluvannyuma lw'okubeera nti kakati akaseera kazibu nnyo ekiragiro kifulumye babeere nga babanoonyerezaako ku lwaki bagenze maaso n'okuba nga bakomplayininga nga bwe bakomplayininze. Kakati gwampuliriza ku kuto gwa Redison TV ensonga zino zenkuleetedde ze saagala ogende maaso nakubeera nga ate omiisi singa uliriza nga sinaba kubanga ngenda wala nyongera okuyisawo akalango kano ak'emmotoka ya munnankyukakyuka munnaffe emmotoka eyo yabbibwa bagibba mu bitundu by'ekiboga eyagirimu bamukuba Caliform musajja munnankyukakyuka munnaffe emmotoka Primo Kitaala eri ku namba UAY 005P. emmotoka eno eziteeberezebwa okubeera mu bitundu nga Kampala bitundu Masaka n'ebitundu ebirala ebiriraanyeewo. Bw'oba ng'olina woogirabye ennamba y'essimu koyinza okukuba yeeyo eri 075 asatu 73 0756 3073 30. Ekirabo kijja kuba kya bukadde 5 era ojja kukwasaako mikono 2. Mu ngeri y'emu nyongera okutegeeza abantu ku mulanga gwaffe neebaza abatutuukiridde nga mulina contribution gye mukoze. Tuli mu kugula fulaga tulinawo ze tulinawo era bwe tutuuse si wabi tunaatera okuba nga tuwunzika ekintu kino era tujja kujja wano twanjule fulaga mmeka eziguliddwa era tumaze okuba nga tuzikuwasa bye tulina okuzikwasa ensonga zibeere nga zitambula. Neebaza mwenna abajja ne mutwegattako ne muba nga ate mu contributinga mu ngeri emu oba endala. Ezo ze nnamba z'essimu koyinza okubeera ng'oyita n'oba nga ate osupportinga mu ngeri emu oba endala. Mpozi nga sinaba kubanga nkutwala ku baana b'ekibiina kya NUP abakwatiddwa nga sinnakulaga ngeri Sseggona gye bamuyisizaamu olweyo abaana bamugobye nga bamugamba ffe tumanyi Walukagga era gwe twagala kkiriza nga sinnakutwala eyo sooke nkujjukize osobola okujoyininga omukutu guno ogwa Redison TV n'oba nga toli just subscriber. Waliwo kye bayita subscriber okubeera ng'oli nga bw'olaba nti follower naye ate waliwo okubeera member
osobola okujoininga channel eno nobeera member ku channel eno. Member chechi osobola okubeera nga olaba ebintu ebyenjawulo ebikolebwa ku channel omulala byatasobola kulaba. Osobola okubeera nga video ezikolebwa oli omu ku abo basookera ddala ogenda maaso n'okuba nga ozifuna ng'omulala tannazifuna. Ekyokusatu osobola okuditamininga ku biki ebinaakolebwa ku video zino. Ekyokuna oba oyingidde mu family butereevu ya Red Zone Media Family ojja kukola otya? Ogenda ku mukutu gwo n'osaakinga Red Zone TV nga olaba ka video kano kye kakulaga. Oteekamu nti Red Zone TV n'oginoonya yiiyaawo n'ogigendako era bajja gikuleeterawo nga bw'ogiraba awo. Ogende ku channel ojja kunoonya wali akagambo join nga wookalaba awo wenkasazizzaako kano kankakuddizeewo awo. Akagambo join kaakaawo nga bwenkasazizzaako. Kakati bw'onyiga join ejja kuleetera ekintu ekifaanana bwe kityo. Osobola okujoininga eyo esooka eya waggulu eyo bronze. Osobola okujoininga eyo eddako eyo eya silver $40 eri esembayo wansi ye gold. Bakusalayo akasente akatonotono naye nga akasente ako obeera omu ku abo abanaaditamininga nti ku mukutu gwa Red Zone TV biki bye tuteekako. Pozi n'ekirala kyesikugambye bw'ojoininga membership ey'omukutu guno waliwo video ezikolebwa oba waliwo updates ezikolebwa oba oli awo ng'abalala tebasobola kuziraba. Waliwo video ezikolebwa ku nsonga ez'enjawulo gwe ajoyininze nga member gwe wekka asobola okuziraba. Mumanyi bulungi nnyo tubaweereza updates wano ez'enkyukakyuka, tubawa amawulire ku nsonga z'okwekalakaasa entalo ebifaanana bitya. So kati bw'ojoyininga nga member waliwo video ze tutata kubeera mu public buli muntu kubeera ng'aziraba olw'ensonga z'ebyokwerinda. Wabula ate gwe bw'obeera member bakusalayo akasente katonotono naye ebyo byonna oba osobola okubyakisesinga omuntu omulala byatasobola kubeera ng'abyakisesinga. Nja kubeera nkayisangawo wano tubeere ng'ate tufuna membership ewererako ddala. Kakati wano wenjagala okubeera ng'ate nsimbulira ngenda kukulaga ekituse ku mukulu amanyiddwa nga Medadi Lubega Sseggona. Nkugambye bamaze okuba nga bamuyisaamu eggaali. Abavubuka bamugobye nga bamuwanikira ebipande ebya Mathias Walukagga era nga bamutegeeza nti ssebo ffe wano Walukagga gwe tumanyi yalina kadi y'ekibiina kye tumanyi ebya Medadi Lubega Sseggona si birungi nga bw'ogenda ogenda maaso n'okubeera ng'obiwulira. Wabula nga sinagenda eyo, njagala tusooke n'ensonga eno ey'abavubuka ab'ekibiina kya National Unity Platform abaakwatiddwa mu bitundu by'Embalala. Jjukira gye buvuddeko twakuwadde amawulire nga Olivia Lutaaya n'abamu ku bannakibiina kino abalala babadde era nabo bakwatiddwa era babayisizza mu mbeera gye babayisizzaamu babakutte okumalira ddala akabanga. Finally ne babaleeta mu kkooti ne babaggulako emisango era nga Olivia Lutaaya bamutadde ku fayiro yeemu yemu ku fayiro kye bamutadde yemu okuliba Edi Mutwe Bakirewo Kivumbi Alice Croix wa Mufumbiro mbu bakola parade birthday parade abasajja gye bagamba nti bo tebagikkiririzaamu. Kakati twabadde tukyali ku nsonga z'Olivia Lutaaya ne tufuna amawulire nti waliwo bannakibiina kya NUP abalala bano bo bakwatiddwa bambi babaguddeko musango gwa bubbi. Ne Katikkiro wa Buganda avuddeyo n'ayogera ku nsonga zino era ekiwandiiko kye ngenda genda maaso n'okuba nga nkikutuusaako. Wabula nga sinakuwa bya Katikkiro njagala tusooke tuyiteeyite mu kiwandiiko kino nga tetunnagenda eri kino nakyo tukitegeere ffenna ku mukutu ogwa Red Zone TV nga bw'omanyi nti ffe bwe tuti bwe tutera okugenda maaso n'okuba nga tukola ensonga naye oba nga buli muntu yenna agenda maaso n'okutegeera. Wuliriza abagamba nti 3 NUP supporters arrested in Mbarara charged with robbery remanded to Kweri prison. Abawagizi ba NUP basatu bakwatiddwa mu bitundu by'Embalala babaguddeko musango gwa bubbi era babasindise ku prison gye bagenda okwebaka emanyiddwa nga Kaweri prison gye babatutte okugenda okuba nga ate basaavinga ekibonerezo ekinaaba kibaweereddwa era bino byafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Nile Post. Abagamba batya? Abagamba nti late this evening lunaku lwajjo November 11th 3 members of the National Unity Platform who were among those arrested in Mbarara last week appeared before Grade 1 Magistrate Chambers Paul Kedi, who is currently the acting chief magistrate of Mubende. Mujjukira olunaku lwe baakwata Olivia Lutaaya n'abamu ku b'ekibiina kya NUP abalala bwe baali mu kibuga Mbarara bwe baali bava gye bava okukampeyininga. Kati Olivia Lutaaya ne banne babateddeko musango babakonekitinze ku fayiro eya birthday parade gye baakuba. Kati abamu ku be babakwata nabo bagenze babagabanyaamu. Abamu babaleese e Kampala mu kkooti e Nabweru abalala babasindise mu kkooti z'eyo. Kakati bitundu by'Embalala bano basatu basindikiddwa era nga bagamba nti bakwatiddwa lwa bubbi naye simanyi abaali ku kampeyini
obubbi kiki kye babba. The trio was identified as Ezra Kibirige, Hamuza Matovu and Trace Nakimuli. Bano abasatu kuliko Ezra Kibirige, Hamuza Matovu ne Trace Nakimuli. Bw'oba olina gw'omanyiiko ku mannya ago ge nkusomedde babasindise mu Kaweri prison babere nga beebakayo, kooti ebasalidde musango gwa bubbi. During their appearance before Magistrate Kedi, the suspects were charged with simple robbery allegedly committed on October 7th, 2025 during an NUP presidential campaign rally at Kyeguluuso Cell, Mubende Municipality. Mujjukira His Excellency yagenda e Mubende. Kakati bagamba nti bano abasatu omulamuzi ono Kedi abasomedde omusango obaakola kye bayita simple robbery, gwe musango gw'abasomedde obubbi obutali buli aggravated robbery. Bubbi seryanyi mbu bano balina bye babba era mbwe ennaku z'omwezi nga 7 ogw'10/2025 Robert Kyagulanyi Ssentamulo ya campaigninga mu kibuga ky'e Mubende mu kifo ekimanyiddwa nga Kyeguluuso Cell municipality y'e Mubende mu balina bye babba era bye bibasindikisizza emabega w'emitayimbwa beebakeyo ku nsonga ezo z'owulidde mu katambi. Era abakulu bano bagamba nti bano bagenda kubeerayo paka akabanga banatuuka ke bakoze eki ke banaba basaliddewo, era byonna ojjagenda mu maaso n'okubeera ng'obifuna gwe atambula naffe. Oba tonaba kuba ng'osubscribinga ensonga tujjagenda maaso n'okuba nga tuzikutuusaako nga tukyagenda maaso n'okutuusaako ensonga eno. Bagamba batya, this development left several NUP members and leaders in Mubende puzzled and frustrated, saying the suspects are not residents of the district. Abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP mu bitundu by'e Mubende basigadde beewuunya era nga tebategeera ki kyakuzzaako olw'ensonga nti bano basuspect si nzaalwa y'e Mubende wabula ate babadde bavunaanibwa Mubende era gye basindikiddwa wabula ng'ate sibaayo. Emisango ate nagyo tegimanyiddwa nti baagiddizaayo eyo wabula kyandibanga waliwo ekigendererwa ekirala ekyokulaba nga abantu bano babakwata. Chairperson w'ekibiina kya NUP Mubende Municipality amanyiddwa nga Moses Temata Musaasizi ayina bye yayogedde. Wulira bwe yagambye, first of all, the case they are being charged with was already handled by the party and the police. Officer Muhumuza, who claimed he was beaten and lost money during the presidential campaign in October, had arrested Wanu Senyonga, a resident of Chikona. Kati wulire embaga, waliwo omusirikale wa police amanyiddwa nga Muhumuza mbu yalipotinga nti gwe baali bakubye era ne bamubbako ssente. Mbu bano benkusomedde waggulu nti oluvannyuma lw'ensonga eyo omusirikale ono yagenda maaso n'abalipotinga era n'akwata omuvubuka omu gwe yali alumiriza nti yamubbyeko ssente amanyiddwa nga Senyonga. Kyokka ate poliisi bwekutte bano ate nabo nebayingiza omusango gwe gumu. Kyokka okusinziira ku ono agambye nti ne ssente zaayogerwako nti zaali zamubbibwa Muhumuza yavaayo n'ategeeza eggwanga n'akiriyalinga nti miliyoni zaali 3 wabula baazimuddiza. Era bubbi bwe bagamba nti omuvubuka ali azibbye amanyiddwa nga Senyonga baamuta kubanga ssente ezaali zoogerwako nti zibbiddwa baali bazimuwadde, newankubadde kigambibwa nti ssente baali tebazimubbyeko wabula kaali katego okwagala okubako be bakwatirako. Kakati nga bano beebuuza, kakati ate bwe baba nga bwe baali basibyeko ogw'obubbi yakwatibwa ssente n'aliwa n'okuteebwa n'ateebwa, kakati ate bano be baani abakwatiddwa era lwaki bakwatiddwa ate era lwaki bateekeddwa ku musango gwe gumu ate ng'omusango gwaggwa. N'agamba 3 other NUP members had been taken to Kakumiro district, noting that the party is uncertain about their legal status and whereabouts. Ono chairman w'ekibiina kya NUP Mubende afuddeyo n'akakasa nti waliwo n'abalala 3 bemutawulira mu mawulire nga nabo baakwatibwa mu bitundu by'e Kakumiro era babakwata ne babatwala e Kakumiro. Era ekibiina tekimanyi na wa gye bali, tekimanyi mbeera ki gye balimu, kyokka baakwatibwa. Ebigendererwa by'okukwata abantu bano tebinnategeerekeka newankubadde ng'ebibonerezo oluusi baba babisaavinze kubanga oli baamusibako omusango musajja wattu n'agusa n'aliwa omusango bagwaliyo oba tegwaliyo wabula ye yaliwa. Kakati ate ekyewuunyisa bakutta abalala ate ne babateeka ku musango gwe gumu ate nga gwe baasooka okugusibako omusango gwe yaliwa. Kakati bino ebigambo bitandise okuleetera abantu bangi ebibuuzo bingi nnyo nga beebuuza naye ddala tugenda kutambula tutya emisango egiteekebwa ku bantu nga tegiriiyo newankubadde nga abamu baliye newankubadde nga bagibasibyeko busibi. Kigambibwa okuba nti okukwata kulabika kukyagenda maaso era bangi bakyanonebwa okusinziira ku statements ezifuluma. Olowooza be baani era olowooza bigenda kubeera nga biggweerawa? Katikkiro owa Buganda Charles Peter Mayiga
yavuddeyo n'abaako kyayogera ku nsonga zino era mu bigambo bye ngenda okuwa ogenda kuwulira bino biri mu kiwandiiko era ekyafulumidde ku mukutu ogumu ogw'amawulire nga bategeeza Katikkiro wa Buganda avumiridde era n'ategeeza nti bannange okukwata abavubuka naddala b'ekibiina kya NUP kino tekigwanidde lino nno lyerimu ku maloboozi bannayuganda ne babadde nga baagala okuwulira nti Katikkiro at least baako ky'oyogera. Wuliriza mu kiwandiiko. Mayiga condemns harsh arrest of NUP supporters, urges respect for human rights. Katikkiro Charles Peter Mayiga avumiridde okukwata abawagizi b'ekibiina kya NUP era n'ategeeza nti bannange eddembe ly'obuntu kintu kikulu nimulekeraawo okulirinnyirira. Gabagamba nti the Katikkiro of Buganda, Charles Peter Mayiga, has condemned the manner in which supporters of the National Unity Platform were arrested in Lango and Ankole, describing the actions of security officers as unnecessary and demeaning. Katikkiro wa Buganda avuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima takkiririza era avumirira ne sekuvumirira yenna ekikolwa ekizze kikolebwa mu bitundu by'Erango bakwata abawagizi ba NUP awataali musango. Bitundu bya Nkole bakuta abawagizi ba NUP awataabadde musango kyokka kati tubalaba bagenda maaso n'okubateekako emisango egitategeerekeka. Speaking during a Luwalo Royal Contribution gathering attended by representatives from Maokota, Busiro, various schools and the diaspora, Mayiga urged security forces to exercise restraint and professionalism while maintaining peace during the ongoing election period. Katikkiro yabadde ayogerako eri ababadde bazze okutuusa oluwalo lwabwe n'abanga ate ababadde bavudde mu bitundu by'e Mawokota, Busiro n'agamu ku masomero waliwo n'abadde bavudde mu diaspora. Yategeezezza ekyamazima ab'ebyokwerinda amaanyi ge bakozesa mangi nnyo okulaba nga bagateeka ku kibiina ekya National Unity Platform. Ekintu kino kiteekwa okuba nga kirina ensonga ez'enjawulo ze tutalaba. Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'ategeeza yayogedde ku kikolwa engeri poliisi gye yakuttemu abaana abawala abamu neetuuka n'okwagala okubambula. Jjukira waliwo omuwala eyalabiddwako nga bambi ye mu kumukwata ebifaananyi byonna gambye sejja kubireeta babadde baagala na kumwambula era bambi amabeere gaatambulidde wabweru. Kakati bino bye bimu ku ebyo Katikkiro bye yayogeddeko. Wuliriza ebigambo bye. Bali abasirikale abasikambula omuwala ne bamwambulamu n'engoye. Nabadde ndooza nti oba omuwala oyo yasudde omwana mu kayu. Omanyi oli bw'azaala omwana n'amusuula mu kayu abantu ne bamukwatako ku byalo eyo mumanyi ekibeerawo. Naga nti oba yasudde omwana mu oba yawadde ebbabutwa. Kiki ekyambuzaamu omuntu engoye? Musango ki ogwambuzaamu omuntu engoye? Ate nga mukazi tebatya kwesittaza baana. Twalabye n'abasajja be bawalabula ebadde ndowooza oba batemu manyi abatemu ssebo bwe mukwata omutemu mulina omumunyweza tagira n'asumattuka n'agenda atuga abalala naye bano baabadde batemuddaani. Kale tewali nsonga ebakwasa bwetyo. Amateeka gagamba abakuuma ddembe okukuuma ekitiibwa ky'oyo abazizza omusango ne bwe baba bamukwata. Kale mu biseera bino ebyakalulu lwe tusinga okwetaaga obutebenkevu. Kakati bye bigambo ebya Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Kakati oluvannyuma lwa ekyabaddewo ng'ovudde ku ky'okukwata kubanga ekyo tukyogeddeko era nkikulaze okiwulidde. Kakati kigambibwa oluvannyuma lw'abantu okubeera nga babadde bayitirivu nnyo mu bitundu by'ekisolo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yabadde akampeininga waliwo ekyabaddewo ky'otaategedde era tetwakisobodde kikulaga oluvannyuma lw'okuba nti oluusi amawulire gaba mangi tuba tulina okubeera nga tukutuusaako. Kakati wuliriza abamu ku bavubuka baaguliddwa ne baweebwa ssente babeere nga bava mu kitundu His Excellency yabadde asuubirwa okubeera nga abeera. Kakati kyekikolwa baalabye tekimaze abamu ne babaleka wabula ne babawa akasente nti bino byajja nga awuubawuuba bino byajja nga wanika ekikonde waakiri bwawanika mugaane okuddamu okubeera nga muwanika ekikonde. Kino ekintu kino kirabanga ekyokusaaga naye abavubuka baavuddeyo bakyogerako era ne bategeeza eggwanga nti bannange mmwe muli eyo naye bino byakoleddwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenda okukampeininga. Jjukira bw'aba atambula ayimirirako mu mmotoka n'agenda ng'awubira ku bantu. Kakati ekikolwa ekyo abasajja b'ebyokwerinda ekimu ku bye babadde batya okulaba nga bakirabako balowoozese ensi nti oba oliawo mu bitundu by'ekisolo talinaayo buwagizi newankubadde nga ne mu by-election eyaliyo gye buvuddeko twalaba embeera nga yali y'amaanyi nnyo. Kakati omuvubuka ono alina by'ayogera
era nga akkaatiriza ku nsonga eyo yembadde nkugambako baabasasudde babere nga tebaweevinga wuliriza babadde sedeme mitwalo ebiri buli ababadde ku stage oli ku stage yenna bamugamba teeko kikemerewe eri bukimutwana wekiri teekawo piki lyemmere tukuwayo n'emitwalo ebiri teri kugoberera kyagula oli kuvaayo bali ludawa volokano ludawa eri wane manzi wano wamukatiwemanzi kati ziri eyo zonna zijjudde obodo osiraba wano naye nga abantu bo bamanye ekigenda mu maaso akaluka akeyajja wano lute yako ajja kuisa mirundi eki ebiri yogera ku bimu ku bizibu ebikosa abantu b'omu kitundu kya Rubanda era Rubanda abaana tebasoma ekyo kisooka erudwako abaana tebasoma ate nga His Excellency Robert Kyagulanyi abasuubiza baana bagenda asomera bwereere buli kikozesebwa bakisanga ku ssomero n'emmere bali n'ekyenkya bali raze kamba buli abantu nabo mu kyalo bonna niwootuukeyo mu kyalo polisi ziyo zonna zibakiriza batuukewo babaziyiza omulabira wano ku main singa mugenda mu makubo eri muntu balubakiriza kujja wano motoka za polisi wezira emigo wekitanaweita ekizibu ekisooka abaana tebasoma ekyokubiri tulina na enguudo mbi bintu byalinye mobile money misoka tebazimu ne bajiwanika business zafudde olwotaddamu kusuubula ebyo byonna bizibu ebiruma abantu b'e Rubanda bwavu ffe tuli baavu bagamba ng'ofabe abakiga baba balina sente tulungi ekintu sikirabantu nga bwefaanana so era ffe tubasajja bakozi message kijowa His Excellency Robert nze mbadde mubula ensonga zaffe simwe banamukiriza ngo atogereekona tujja okulaba nga tubawa ka chance ogereko naye yammwe era mumusuulize n'obuwagizi bwe mulina era obuwagizi bungi bungi nnyo n'abakadde bagenda kumulonda buli omu yakirabye gamba abantu batiitizi protestant eno yatuukayo kyetekedde protestant n'ennyingo nnya esooka yes bye bigambo ebyo eby'omu ku batuuze mu bitundu by'ekisolo ng'agezaako okunnyonnyola embeera nga bwe yabadde akasattiro akabadde sayidi eyo obunkenke bwe baataddewo ate ng'eno sayidi endala bakyagenda maaso no abamu bakwatibwa babaggalira abalala bateekebwako embeera temuweevinga omusajja bw'abazze kyokka n'olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyagenda maaso n'okubanga atalaaga era n'olwaleero akyali mu bitundu byeyo olunaku lwakusatu enaku z'omwezi 12 mwezi gwa 11 agenda kubeera mu bitundu by'e Kannungu ne Rukunjiri kakati olwaleero onaawulira simanya abeeyo bagenda kubagamba ki oba nabo banaabasasula akasente baleme kuddamu kubanga bano baabagambye bwaweevinga temuweevinga naye twalabyeko nga baweevinga bwawanika ekikonde temukiwanika naye twalabyeko nga n'okuyaayaana bayaayaana kati embeera bwetyo bwetambula ebyo nno byabadde eyo njagadde mpiteyo nabyo mbere nga mbikutuusaako tubitegeere bulungi nnyo nga sinnagenda ku kyatuuse ku Sseggona ky'otannaba kubanga olaba ogeragena mu maaso n'okubanga okiraba bulungi nnyo okitegeere waliwo okuwalirizibwa oba waliwo abantu abaawalirizibwa okugenda ewa Sseggona ne bamutomeza Sseggona jjukira munnamateeka abadde nga yeewaana nti ye buli musango gwawoza aguwangula kakati ekyatuuse ku Sseggona kye kiriwa Sseggona ng'agenda mu kkooti atwala Mathias Walukagga mu kkooti mbu teyasoma Walukagga yagenza okuggyayo ebitabo ebimwogerako ekyamazima nga Sseggona atandise okubanga akifuuwa akizza munda yalizooti nze ku kino ng'akabonero ak'okwagala okulaba ng'alemesa Mathias Walukagga wabula ekyamutuuseeko togenda kubeera ng'okyagala nga bwe ngenda okubeera nga nkikulaga naye nga sinaba kubanga ngenda eyo wano nkugambye byonna ogenda kubeera ng'obifuna nga sinaba kubanga mbikuwa obadde okimanyi akakiiko k'ebyokulonda kafuuse kyesirikidde ku bino byonna ebigenda mu maaso Uganda batandise okuvaamu omwasi ogenda kuwulira bino byonna ebigenda mu maaso bitandise okuleeta okutya naddala mu bannayuganda ebigenda mu maaso naddala akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama nga bino tebabyogerako tebabicomplainingako tebabivumirira abayizi ab'amasomero abazze batambuzibwa nga babatwala ku ziraale we twogerera nga bitandise okubanga bibaleetera obuzibu bitya General Yoweri Kaguta Museveni yabadde agenda okampeininga mu bitundu by'Embaale baasombye abaana b'essomero era abamu ku ba NRM apologists baawuliddwako nga bagamba nti bano abaana bakulu era ba potential voters baweza n'emyaka 18 okudda waggulu wabula nga mu masomero abazadde babasindika ku ssomero tebabasindika genda kulaale ekyokubiri
essomero okuwaayo abaana kyabuwaze. Mujjukira gye buvuddeko twakusomera ekiwandiiko ekyawandiikibwa Kaawo bitundu bya Northern Uganda akunga abaana bonna. Ngenda kuwa katambi wano mawulire ga NTV nga bw'okimanyi nti yo NTV esoma ekintu nga bwe kirina okuba. Kyokka bino bigenda mu maaso obadde okimanyi akakiiko k'ebyokulonda baamaze dda okuprintinga ballot papers. Olowooza mu ezo abaana bano banaalonda. Kansooke nkuwe engeri NTV gye ya breakings ekintu kino ennyonnyola nti abavubuka oba abaana b'essomero aba complaininze Yoweri Kaguta Museveni oba ekibiina kya NRM bakoze order abaana bano banoonyerezebweko. Wuliriza. Bulidde nga bwe batandise okunoonyereza ku butambi obwafulumye nga bulaga abaana b'amasomero abaleeteddwa okwetaba mu lukuŋŋaana olwakubiddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu kitundu kino ng'aperereza abaayo okuddamu okumulonda. Bano bagamba nti newankubadde abaana bano bakakasa nti bawezezza emyaka 18 egironda naye bo tebategedde ku byakubakaka okwetaba mu lukuŋŋaana luno. Kale nga kati y'ensonga lwaki batandise okukinoonyerezaako. Abamu ku baana bano balabiddwako nga bakola obutambi nga balojja ennaku gye bayiseemu omwabadde okubalumya enjala saako n'enkalamata oba ennyonta. Ebbendo bendoli Erigon eryetondese mu buvanjuba bw'eggwanga likolebwa district okuli Mbale, Buduuda, Manafwa, Kapchorwa, Sironko, Akogase ne Bulambuli. Newankubadde ekitundu kino kyatwala ebbanga nga kirinnya mu kimu n'ekibiina ki NRM kiri mu buyinza gye buvuddeko ebibiina ebivuganya gavumenti bibadde bitandise okusensera obukulembeze bw'ekitundu kino naddala mu district ey'Embale, Sironko, Akogase n'ewalala. Kati ng'okulonda kw'omwaka ogujja kusemberedde abakulembeze mu kitundu kino balumira ogw'engulu okakasa nga ebinava mu kalulu kano ku mitendera gyonna bidda nga abakyenvu be bakizizza obululu. Ekibadde kikosa NRM1 propaganda nti omuntu ajja kujja agambe nti gavumenti erina kyekoze bw'omugamba nti lwaki tokinnyonnyola nga talina nsajjaawa. Bano bagamba nti nga basinzira ku bingi gavumenti byekoledde abantu beeno bakufuba nnyo okunnyonnyola abantu NRM gye bajje basinzira okwo okuyira buli ayambadde ekyakyenvu akalulu. Ebikolwa bya NRM byeyogerera abalonzi babiraba. Industrial Park, PDM, enguudo za city. Percentage tuli kumusuubiza 95% kubanga tusuubira nti abantu bagenda kulonda mu bungi era structure ziri active. Okukunga kwa bano kwelagidde ku ngeri enkuyanja y'abantu gye beeyiyemu mu lukuŋŋaana olwakubiddwa omukulembeze w'eggwanga Embale ku ntandikwa ya wiiki eno okumwaniriza, okumubugiriza, okumwazika amatu nga kwogasi n'okumulombogira ebibatawaanya. We have a number of circles, more than 20. They have requested for your funding. We request you that you will give us a lump sum so that we can put in those circles. Abakulu mu NRM Embale bakwesiza omukisa guno okakasa abavuganya gavumenti mu kitundu kino nti babakutudde olukizi. Mukadde waffe, chairman waffe, president waffe mu butongole ankwasizza flaga abalonzi baffe aba Northern Division gye bampa. Njagala kusaba abantu b'Embale nti tuteeke wamu amaanyi tukyusekyuse Embale yaffe. Kyokka obudde nga buwungedde obutambi obulaga abaana b'amasomero nga basomba okugenda ku lukuŋŋaana luno bwatandise okubungesebwa ku mitimbagano ekyaleetedde abantu okwebuuza oba abaana bano batwaliddwayo mu ngeri yakyeyagalire. Abamu ku baana bano bawuliddwa nga beekokkola ennaku gye bayiseemu omwabadde okubakaka okugenda mu lukuŋŋaana luno. Twazidde ku ngoma amayinza omucere weegule ndese obuugi bwange kati bize kulya mmere erikunemeza mbukasa. Ng'oggyeko bino bano balaze obwenyamivu olwaba baleese obutabakombya ku kamuntamu naye baleka okuyagga ng'abataliko baabwe. Ebintambi batugaide muneeno teri kufuluma tuli maazi gaweddewo teri mmere batugambe tuve ku masomero tujje tulye bananga tuleke tulina kibatuwadde tulina kibatuwadde batuwadde just amaazi ne t-shirt emmere tewali omuceere tewali. Abakulira ekibiina ki NRM Embale bwe tubabuuzizza ku nsonga eno batugambye nti betwala b'ekituufu babadde baana naye nga bawezezza emyaka egy'obukulu 18 gyesalirawo kale nga baddemba okubawo mu nkuŋŋaana nga zino ez'ebyobufuzi. They are voters, most of them are voters. So nze nsuubira kyonna wekiri balinde ku 15th January bajja kutegeera oba si kituufu President abaana b'amasomero baaliwo nga bamusupportinga oba akalulu akaliwo kajalaga support muzeeyi gy'alina mu Mbale district. Wabanga student naddala nga alina emyaka 18 okweyongera mu maaso alina eddembe okulonda ate alina eddembe waba ayagadde okulaba pulezidenti we weddembe okumulaba. Abamu tetukola kifa abamu tetulonda naye batuddeyo ku masomero batuleese batugalidde muvaamu tetulonda. Kyokka abo batugambye nti bo mpawo omwana gwe balabye mu lukuŋŋaana lwonna nti era ebifaananyi bino babyekangidde ku mikutu emigatta abantu wabula nga basitukiddemu okulaba nga banoonyereza ekyabaddewo.
sikimanyi nk'ekyo sinabafuna ripooti mu ofiisi yange naye ndigezaako okunoonyereza ndabe is it true musobola kuleeta ebifaananyi ebitali bya Mbale ne muteekamu Mbale naye nze saalabyeko mwana wa ssomero nze nga huudwe naale nfulaga beyalabwa saamulabyeko eyo propaganda eteekebwawo tulabye abantu abakuba ebifaananyi n'akijja eggulu n'alaga nti Mbale ne tulaba ajja eky'Embale n'alaga nti kyaggulu. Yavuddeko omukulembeze w'eggwanga bwe yali mu bitundu bya Adjumani ng'awenja akalulu waliwo ebbaluwa gye twalabako ng'ewandiikiddwa akulira ebyemirimu mu disitulikiti eno Ochieng James Andrew ng'eragira abakulira amasomero gonna mu kitundu kino okukeeza abaana bagende ku lukuŋŋaana lw'omukulembeze w'eggwanga kyokka wayita eddakiika ntono ddala ne tutegeezebwa nti ebbaluwa eno yali nfuba effuffululu era ne tugima amazzi. Yes, kakati be baana bagenda kunoonyerezebwako ng'era bw'owulidde ate ng'eno bikyagenda mu maaso naye Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda ensonga zaamutuuseeko era kigambibwa okuba nti ayinza okuba tasobola kubaako kyayogera kyokka bino bigenda mu maaso bo bali mu kupulintinga wabula waliwo ebitateredde bulungi mu ballot papers ezigenda mu maaso n'okubanga zipulintingibwa. Jjukira ngenda kukulaga bino byonna omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda yavuddeyo n'abaako byayogera ngenda bikulaga wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Emabegakaawo twakuwa amawulire obanga obadde otambula naffe twakuwa amawulire akakiiko k'ebyokulonda katandika process ey'okufulumya kye tuyita ballot papers era nga kigambibwa nti ba candidates bonna baategeezebwa nti mubeere beetegefu wabula waliwo mbu ebitatambula bulungi ebitagenda bulungi ku ballot papers. Waliwo abo ebifo nga birina ba candidates abasukka mu 20 kyokka nga ate balina okuweebwa ballot paper emu kati nga ba candidate gye bakoma okuba abangi waliwo ebibate bigatta nga bw'ogenda okuwulira mu kiwandiiko kye njagala okuba nga ate nkutuusaako. Oyo gw'olaba ye Bukenya omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda wuliriza mu kiwandiiko ekyafulumye. Ballot printing for 2026 elections now in advanced stages. Akakiiko k'ebyokulonda nga kategeeza nti okuprintinga obukonge obw'okulonderwako. Paul Bukenya ye mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda oyo gw'olaba yategeezezza nti kati tuli mu stage ezisembayo waggulu. Wuliriza. The Electoral Commission has confirmed that preparations for printing ballot papers for the 2026 general elections are in advanced stages, assuring candidates and voters that the final products will be clear, user-friendly and compliant with the required standards. Akakiiko k'ebyokulonda kakakasizza okuprintinga oba okweteekateeka enteekateeka zonna ez'okufulumya obukonge ballot papers ez'akalulu ka 2026 bali mu stages zisembayo. Jjukira nakuwa ne kampani erina omulimu gw'okukola kino kakati bagamba nti bagenda kufulumya ballot papers newankubadde nga waliwo ebikyabasobedde wabula mbu bajja zifulumya era mujja ziraba okulonda tulina okulonda. Wulira. Concerns have emerged in some constituencies where the number of contestants, particularly for parliamentary and local government positions, has reportedly exceeded 20, raising fears that ballot papers may become congested or confusing for voters. Nti newankubadde nga tubagambye nti tuzifulumya era tuli mu final stages wabula waliwo okusoberwa kutya. Kigambibwa nti waliwo ebifo ebimu by'ababaka ba palamenti byaba ssentebe b'amadistrikiti n'ebirala abasukka mu 20 era nti kino kireese okutya tikakati bino tugenda kubikwasaganya tutya. Ba candidates basukka mu 20 ballot paper egenda kuba mpanvu kyenkana ki. Paulo Bukenya omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda n'ategeeza nti ekyamazima bino bitususseeko nga bwe bagambye acknowledged the challenge but emphasized that quality will not be compromised. Yakkiriza nti bannange ekyamazima bannayuganda tubategeeza kino kyatususseeko wabula newankubadde kyatususseeko tutegeeza nti tujja kulwana okulaba nga waakiri quality ya ballot paper efuluma yeeyo nga bwe twagibasuubiza era nga bwe muyinza ogisuubira bw'erina okuba ng'ebeera. Bw'ati bwe yagambye. Preparations for printing of ballot papers is very key because they need to be printed in time and delivered in time. Nti okwetegeka oba enteekateeka zonna ziri mu jjiya esembayo kubanga zirina okubanga zifulumizibwa era zirina okubanga zireetebwa mu budde awatali kwekwasa nsonga yonna abantu balina okulonda awatali nsonga yonna eyinza kubeera ng'egenda mu maaso n'okubalemesa. Akalulu ka 2026 wadde nga kakyalimu ebirumira ate nga ne mu ballot papers ebirumira nabyo biwulidde abasajja bagamba nti waliwo ebikyabasobedde era ebyo nabyo bagamba nti wadde weebiri naye ffe tujja kugenda mu maaso n'okubanga ate tuzifulumya tuzireete. Omukulu oyo omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda amaze okubeera nga akakasa kakati njagala kutwala ku nsonga enkulu. Omubaka oyo gw'olaba ye Medard Lubega Sseggona akiikirira
abantu aba Busiro East mu parliament era abakiikiridde okumalira ddala akabanga akawerako bw'obanga obadde otugoberera kakasanga kyenjogerako oyina kubanga okimanyi bulungi nnyo. Medad Lubega Sseggona nakuwa ebyafaayo bye n'ebimukwatako ebitonotono obuyigirize bwe n'ebigambo ebirala nga bw'ozze ng'obiwulira. Kakati waliwo ekigudde ku mubaka ono Medad Lubega Sseggona oyinza okuba nga togenda kukyagala oba ye yennyini nga tajja kukyagala. Abalonzi mu constituency yennyini baakiikirira. Jjukira ono yategeeza ye teri kibiina kitayagala kubeera na muntu nga ye, era Sseggona yavaayo n'ategeeza ti munnange ye musajja w'amaanyi nnyo era buli kibiina kyandiyagadde okubeera n'omuntu afaanana nga ye. Kakati ekibiina kya NUP ng'agezaako okugamba nti olw'okubeera nti tekyamuwa kaadi assessmenti yaabwe yali tabasambidde bulungi era n'agattako nti ekyo tekigenda kumulya, agenda mu maaso n'okubeera ng'akola omulimu gwe. Kakati Medad Lubega Sseggona akali amaggwa abalonzi bamufuukidde ekyambika, bamufubutudde, bamugobye ng'ate bamuwanikira ebipande eby'omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukagga nga bye bipande bye bamulaga. Bamugambye ssebo ffe wano tumanyi Mathias Walukagga era bw'obanga naawe oyagala okubanga ofunwa ku buweerero oyina ku campaigninga ng'oli mabega wa Mathias Walukagga. Sseggona bambi alabiseeko ng'agezaako okulaba nga akkakkanya abantu bano be balonzi bennyini abamusindika mu parliament wabula nga tebamuwuliriza. Oyo yabadde Sseggona omubaka akiikirira abantu ba Busiro East. Bw'owuliriza mu katambi ngenda kukuddiramu owulira ebigambo mu bimu ku bye bamuwereekereza bamugamba ssebo wamma ffe tetuli naawe. Medad Lubega Sseggona ow'ekitiibwa jjukira gye bavuddeko yavuddeyo n'akutegeeza nti ye wa kitiibwa era ayagala ekitiibwa kye mukimuwe. Bamugambye ekisooka ffe tetuli naawe. Ekyokubiri bamuwanikidde ebipande ebya Mathias Walukagga nga bamutegeeza nti ffe ono gwe tumanyi. Ekyokusatu owuliddemu ebigambo ebigamba nti yajjongeranga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kyekimu ku bigambo bye bamuwereekereza era ebiraga nti bibanyiizizza. Omukulu ono yavaayo n'ategeeza nti wa kitiibwa era Sseggona yavaayo n'ategeeza teri kibiina kitamwetaaga. Kakati abawagizi abamusindika mu parliament embeera gye bamutaddeko ya bunkenke. Ngenda n'okulaga akatambi akalala. Bino kigambibwa okuba nti bye byawalirizza Medad Lubega Sseggona engeri gy'ali munnamateeka omuteeketeeke n'agenda mabega n'agenda mu kkooti n'aba ng'aloopa Mathias Walukagga olw'okubeera nti yazizudde. Walukagga ono yandibanga ebitabo tebyawera. Oluvannyuma lwa Walukagga bino okumugwa mu matu Walukagga n'aggyayo empapula. Nange nno kamwa koogera nalabako ko Walukagga ng'asoma. Nze nali nga nsomera ku Muteesa Royal University, Walukagga Mathias ng'asomera ku St. Lawrence University Emmengo side zaawo nga ku kayanja ka Kabaka. Mathias Walukagga yagendanga era ebiseera ebisinga yatambuliranga mu mmotoka double cabin eya Town Council gye yalinga akulemberanga meeya eya Kyengera nga n'ebigambo kwebiri Kyengera Town Council. Mathias Walukagga namulabanga n'amaaso gange ng'asoma era n'omuyimbi oba comedian amanyiddwa nga Reyini omusoyisoyi era ebyo twalinga tulabagana. Kakati nze nange ndi omu ku abo abawera obujulizi nti Mathias Walukagga yasoma era ayina n'obuyigirize okuva ku St. Lawrence University wabula waliwo akalipo akali awo Medad Lubega Sseggona ke yabadde ayagala okuyitamu okutwala Walukagga mu kkooti naye ebyo byonna ngenda kuba nga mbikulaga. Kizuuse nti Medad Lubega Sseggona ekyogenda mu kkooti ayinza obutakiwangula olw'ensonga Mathias Walukagga yabadde simaati nnyo era n'aggyayo empapula mu katambi ke ngenda okukulaga nga Mathias Walukagga annyonnyola
bannayuganda obuyigirize bwe lwaki bano babadde baagala okubukomplainingako era kigambibwa nti Sseggona obusungu bwandibanga bwavudde wano bantu ba bulijjo abalonzi bennyini abamusindika okubeera nga bamutwala mbirimbiri takyasobola kukampeininga yalabiddwako ng'alinga agezaako okubaako kyayogera nga tebawuliriza bamuwanikidde ebipande ebya His Excellency nti lwaki yamujjonkera bamuwanikidde ebipande oba bamuwanikidde ebipande ebya Mathias Walukagga nti bo gwe bamanyi wuliriza oyo yowekitiibwa Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa nga bannayuganda abalonzi be bennyini abamusindika mu palamenti nga bamutwala mbirimbiri bamutwala entyaji bamutegeeza nti ssebo ffe tetukumanyi wano ekibiina kya NUP oluvannyuma lw'okuba nti tekyakuwa kaadi naffe wano tetukumanyi era Medadi Lubega Sseggona wenjogerera nga akifuuwa akizza munda Mathias Walukagga amufuukidde ekizibu kubanga ye ate Walukagga bw'agenda okukampeininga ate liba ssanyu lyereere era njagala okutegeeza Sseggona balinga gwe bagobye mu constituency balinga gwe bagamba nti tetwagala kuddamu kulabako oba oliawo olwebyo byazzenga ayogera oba oliawo olw'embeera nga bwezzenga etambula Medadi Lubega Sseggona ekyamazima ebintu tebibadde birungi nnyo naye jjukira n'olunaku olwajjo nakuwadde akatambi era yalabiddwako nga bamutwala mu mbeera y'emu Sseggona takyagenda wantu wonna ku kampeininga Yakupa yeyanziba All right, Sseggona first. Yakupa yeyanziba All right, Sseggona first. Banaye yoyo mubaka Medadi Lubega Sseggona oyo tugenda kumugoba ffe tetumwagala yadde kamera tekwata bulungi naye wuuyo ffe tetwamwagala twagala Walukagga yoyo mubaka waffe foli era babana abantu abamuwuliriza naye nga ffe wane waffe tajja kufugawo ffe twagala ambuleera tetwagalangako ssaawa era yoyo mubaka waffe genda ffe tetukwagala eno genda. Yes, kakati oyo ye mubaka amanyiddwa nga Medadi Lubega Sseggona ekyamutuuseeko kyekyo wetwogerera nga Mathias Walukagga amusuza teyeebase kakati nina akatambi wano kenjagala okuwa
Oluvannyuma lw'ebigambo by'okuwulira nti Mathias Walukagga baagala kumutwala mu kkooti mbu simanya teyasoma mbu simanya bikoze bitya, Mathias Walukagga yayanukudde era okwanukula kwe bwe njagala okubanga ate nkutuusaako. Mathias Walukagga yayanukudde atya? Yagenze ku masomero gy'azze ng'ayitira Mathias Walukagga n'aggyayo obujulizi bwonna obulaga nti musajja wattu ebitabo yabisoma era obujulizi bwonna n'abukuba ku mmeeza. Njagala mu katambi kano olabe Mathias Walukagga ng'agezaako okumatiza era n'okubannyonnyola musajja ye obuyigirize abuyinira yasoma. Kakati Sseggona anuune ku vvu kubanga takyayina wasobola kubeera ng'amuyita. Obuyigirize bwa Mathias Walukagga njagala owuliriza akatambi kano Walukagga ng'akunnyonnyola gy'ayise bw'asomye n'ebintu nga bwe bitambula. Wuliriza. Ngenda mu UNEP nasasula nengenda kwa UIU ngenaku z'omwezi kwatiraako ono bwino ku mmeeza twagala muntu addeeyo alimbelimbe bantu nti tuyina mpapula ngenaku z'omwezi 25 February 2023 natuula ekipapula olupapula lusoma bwe luti Islamic University in Uganda. Kwata close up. Certificate of mature age aptitude test. This is to certify that Walukagga Mathias duke ekibabu tebakiteekako registration number ne registration number n'agiteekako date of birth nayo ne bagiteekako 75 successfully passed the university mature entry examination stroke aptitude test held on the 25th February 2023 at the Islamic University in Uganda. Obutaindi wano wojja okunyinyonnyola 54% and is admissible to a recognizable institution of higher learning in Uganda. Kyategeeza date of issuance 12 June 2023 nti ayise ebibuuzo bino era asobola okuweebwa ekifo mu university yonna mu Uganda. Niyo amayiza nga bagamba kano kujja nako kunywa date of expiry nga 12 June 2025. Chairman University Council nasako mukono ne mwami rekita naye n'agwiwa kati kano aka date of expiry kategeeza nti kuva wali okutuuka njiba myaka 2 nti singa gino emyaka 2 giggwako nga tojoyininze university to enrollinze enebeera expired oddamu ate n'obituula buto. But if you enroll singa ogera n'obeera registered then this one remains with its validity. Kati ekiyate yabadde nsoose okunnyonnyola abantu neera kituufu nti singa ebbanga lino liggwako nga togenze mu university lino teeka lya ssomero si teeka lya Uganda teri mu constitution etteeka lya ssomero lya IUIU kati gwe ka UIU baba tebajja kwadimitinga kusoma ku university singa emyaka gino 2 giggwako eyaabwe oba era eyaabwe kubanga ogenda ku ndala yonna ewala wonna esigala ekola naye era newala basobola okugamba emyaka 2 kegiweddeko ddamu kubanga lwaki bagamba nti ddayo bisome nti nno oyinza okuba olwamala bituula n'ogenda n'osobola ebyennyanja byo oba nga buli mu kuvuba butimba kati bino bigenze bisaabulukuka ate nga kaliculamu zikyuka buli kaseera olina kubanga bw'omala bakubala nti myaka gino 2 oba tonnabyerabira ogatteko bugasi. Kakati ennaku z'omwezi kati ekyo kiwedde eno senior 6 eno senior 6 abadde babuuza nayitulira mu IUIU Islamic University in Uganda. Eno gye natuula Geoffrey Lutaya gye yatuula Kayindo Tafiire gye yatuula General Rwashande gye yatuula Kusaasira gye yatuddeko bamutikiridde ne Seruga naye gy'asoma alina kullo kandi naye yasomye n'amateeka okumanya nti nkulu nnyo osoma n'obwalo yange ogimaze. Kakati ewa Nsumbuye bagamba olina okwenrollinga mu university nga 12 June 2025 terunayita wa enrollinga ddi ng'ennaku z'omwezi 28 August 2023 wakayita si myezi 2 olwo ng'olwakayita emyezi 2 nefuna admission ono soko mugambe nkwata ndi ku shoot ensonga ze tuliko ensonga nkulu nnyo kakati eri tugirabye eno senior 6 kati
offer of provisional admission St. Lawrence University omutwe mugulabye gukakasa nti ono bamuwe ekifo ng'ennaku z'omwezi 28 August 2023 eno yali eggwako 2025 says enrolled nga tennaggwako nga wakayita n'emyezi 2 gyokka nga mazo gifuna nze nonadde manyi you enrolled nga eri expired ng'eno eri expired no kati nakumaka gwa kusatu era empapula ze ne baziteekamu wano okakasa nti bamuwadde ekifo ku St. Lawrence University admission. Thank you. Kakati ekitawaanya abantu wawo wagenze leeti ekitawaanya abantu kati ekitawaanya abantu wawo wagenze leeti mu electoral commission mu nomination okwewandiisa boba kubanga okwewandiisa kati boba nabawaaba bagamba nti natutteyo gundi endo ne banominatinga nga bo bakebedde kano ake expired date tebakimanyi nti na enrollinga nagenda ku university ensoma kati baga bakozeseza olupapula nga luli expired essomo lyateekako nti expiringa ng'ennaku z'omwezi 12 June 2025 ate nze banominatinga nga banominatinze nga 23 era June 23 gwade mwezi ki gwali mwezi ya September kati bagamba nti yali eri expired by the time I was nominated this was expired it would be expired if I failed to enroll to the university singa tayina weekola kandi mwaka gwa kusatu ekirala nange kanne yambeko wano ng'omugezi mpapula tezinagwa enkyayina toyina bw'ogenda mu university ali ne bakuwa mu 2023 kosi gyosoma ya myaka emeka ya myaka 3 kitegeeze gwako ogimaliriza mwaka ogujja nga mu June toyina bw'ogisikasika n'ogifunza n'ogaba naye mwangu ya mwenze musomesa kwanga ujamye kumbampa emyaka wane ebiri tekiriyo ekirala nengenda mu National Council for Higher Education National Council eno yebody yeregulatinga education gundi yonna mu Uganda universities izo na degrees na bichi byonna eno njagala ogisome to have my academic documents equated and it was successfully equated so we kitegeeza this is a certified copy which cannot get expired yemukuze na wayi mu electoral commission National Council for Higher Education esoma bweti National Council for Higher Education Ensuring Quality for Excellence, Parliamentary Election Act 2025. Second schedule forms Certificate of Completion of Formal Education of Advanced Level Standard or its equivalent. Ntieno, yes, baruwa jebakuwa okakasa nti wasoma A-level. Obe ekijenkana. The Parliamentary Elections Act I certify. National Council, yesembayo. Okunyonyola ebyobuyigirize nga bwalaba Supreme Court yali certifyinga kino kino kye twasooseeko bagamba certified that Walukaga Mathias who was born omwaka ne baguteekawo has certified the National Council for Education ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp